Mbaniriza ko mwenna abeekumudde ku Gomba TV 256 wano tuyiga ate nga bwe tumanya olwaleero ndeese ku bya bizinensi gwe munnange olweyo olina bizinensi yo tutambula ate nga tukolerera kuba bulungi wonna by'otunda tebitambula tuula kalira ndikuleetedde olwaleero erigenda okuyambako okufuna bakasitoma bw'ataana oteegattako subscribinga likinga era commentinga aba video eno osobola ogimalayo osobola okuyiga engeri gy'oyinza okusikika bakasitoma n'ekirala kinyuma nnyo okola business nenga wera mu kusitooko ng'ewerawerako oba kinyiga kasitoma najja nakusaba ekintu nga tekiriiwo kitegeera nga tonnakola bino olina okuba nga business yo at least ng'ejjuddemu ku bintu nga oba najja bakasitoma ne bakusaba ebintu togenda kubagamba nti tekiriiwo ontegedde bulungi nnyo gwe munnange kinyuma nnyo kubaako bakasitoma abo buli wajja ebintu tebiriiwo ebimu kiba kimukaluubiza n'okulala okudda sitooka alina okuba nga ejjuddemu naye gwe munnange mpuliriza bizinesi gyolina bakasitoma kola bino ogenda kunfunira ebikola by'obutunda ebikola 4 oba 6 onfunire bwangu akaddako bwangu katera nnyo okumera mu lujja nga lusemitinge oba nga luli mu pavers mu mpataanya oba mu lujja nga lusemitinge omwo mujja enjatika bwangu oyo mwatera okumera gwatamanyi bwangu osobola okuddayo n'ondaba ku video zange zimbabiga bwangu oyo nali mukozeko video nsobola okumuyiga omale ofune n'ebikola bya taaba 4 oba 6 ebikola ebyo olina okubifuna nga si bya nsuusuuba oba nga bya namansa saana oba wenjogera namansa saana mu kitegeero nga si bya nsuusuuba birina okuba 4 6 okitegeera 4 oba 6 kugambye ofune bwangu ofune ebikola by'obutunda 4 ebikola bya taaba 4 oba 6 obiteeke bikale bulungi nnyo bimala okukala ogenda kunkooneramu ensaano oba kye bayita ensaano mukimanyi ojja bikuyenga bimentuke oba ogenda bisekula nga bimaze okukala bimentuke osobola okukolamu ensaano then gwoba omaze okukola ensaano ogenda kunfunira akajjo oba akajjo mukamanyi akajjo ebiseera ebisinga etera kuba nga nkisuwa nga yayatika ako ke bayita akajjo oba tosobola kafuna ogenda kufuna olubaati olwo naye oba okola nnyo ebintu oba osobola obinyookereza mu bizinensi yo oba ogenda kunyokeza lino eddagala kusabye nnyo oba osobola linyonyokereze mu bizinensi yo gwoba tosobola kunyookereza mu bizinensi yo ogenda binyookereza waka naye ku makya naye ate si mu nnyumba walina kuba wabweru gwowa chapati oba osobola gwe kikakatako oliteeka ku sigiri ogenda kufumba bijanjaalo oba ogenda kusika chapati ku makya nawe woteeri sigiri esooka kwolina okubiteeka then womala okubiteekako oyina okuba ng'olaamiriza nti nkoola bakasitoma mujje bwangu ebyange tebikola tebiddiba byentunda byebiggwaawo ogenda kulaamiriza ng'onyokeza eddagala eryo otya nti bwangu abayambe mujje nga mwanguwa kuba ebyange tebiddiba byentunda tebiddiba oba ontegedde bulungi nnyo olina okuba ng'olaamiriza nti bakasitoma bange mmwe abeebule n'ebweya mbakoowoola mujje ebyange tebiddiba bwangu mumalewo sitooko yange eno bitegeera kugambye olina kufuna taaba ebikoola 4 ebikoola by'obutunda 4 oba 6 ne bwangu ye bwangu tugenda kuba namuwendo ko obukoola bwe butini oba muntegedde bulungi nnyo gwe munnanga atanatwegattako Gomba TV tuba n'emisomo mingi nnyo leero ndezika business ko business zammwe olwo yaŋŋambye Gomba TV business yange ebulamu okupushinga kasitooka ejjudde naye ebulamu okupushinga omuganda wange kola ebyo ojja kudda wano gwe bwebazi atanwegattako subscribinga likinga era comment Gomba TV tubaagala nnyo twabagamba ffe twejunja wano kusomesa na kuyigiriza n'ekirala nze nga Gomba TV setunda ddagala
situndagala ddagala. Yasinga okusomesa busomesa. Tusomese tugende mu maaso obulamu bunyuma ffenna nga tutambula. Yaman Gomba TV tubagala nnyo. Alina ekibuuzo WhatsApp number yo gy'olaba mu screen yo osobola okunsalako n'ombuuza n'enkuddamu. Yaman Gomba TV bwe tutyo. Mukole ebyo business zigenda mu maaso. Tubagala nnyo obulamu obutambula. Tusinkane mu video eddako. Mukama Katonda abampeere omukisa mu business zammwe.